Essula ya 35. Mukama n'agambira Musa mu nsenyi za Mowabu ku Yoludaani e Yeriko nti, lagira abaana ba Isirayiri okuwa Abaleevi ebibuga eby'okutuulamu nga babijja ku busika obw'obutaka bwabwe, era n'amalundiro ag'oku bibuga agabyetoolodde muligawa Abaleevi. N'ebibuga banaabanga nabyo okusulamu, n'amalundiro gaako ganaabanga ga bisibo byabwe, era ga bintu byabwe, era ga nsolo zaabwe zonna. N'amalundiro ag'oku bibuga ge muliwa Abaleevi galiva ku bbugwe w'ekibuga n'okweyongerayo emikono 1,000 enjuuyi zonna. Era muligera ebweru w'ekibuga ku luuyi olw'ebuvanjuba emikono 2,000, ne ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo emikono 2,000, ne ku luuyi olw'ebugwanjuba emikono 2,000, ne ku luuyi olw'obukiika obwa kkono emikono 2,000, ekibuga nga kiri wakati. Ago ge galiba gye bali amalundiro ag'oku bibuga. N'ebibuga bye muliwa Abaleevi biriba ebibuga 6 eby'okuddukiramu bye muliwa omussi w'omuntu okuddukira omwo, era mulyongera ku ebyo ebibuga 42. Ebibuga byonna bye muliwa Abaleevi biriba ebibuga 48 byo n'amalundiro gaabyo. N'ebibuga bye mulijja ku butaka obw'abaana ba Isirayiri okubigaba, ku bangi mulijjako bingi, ne ku batono mulijjako bitono, buli muntu ng'obusika bwe bwe buliba bw'alisikira. Bw'atyo bw'aligabira Abaleevi ku bibuga bye. Mukama n'agamba Musa nti, yogera n'abaana ba Isirayiri obagambe nti, bwe mulisomoka Yoludaani ne muyingira mu nsi ya Kanani, kale mulyerondera ebibuga okuba ebibuga eby'okuddukiramu gye muli. Omussi w'omuntu anattanga omuntu yenna ng'ataniddwa addukire omwo. N'ebibuga binaabanga gye muli byakuddukirangamu eri omuwoolezi w'eggwanga, omussi w'omuntu alemenga okufa nga tannayimirira mu maaso g'ekibiina okusalirwa omusango. N'ebibuga bye muliwa biriba gye muli ebibuga 6 byakuddukiramu. Muliwa ebibuga 3 emitala wa Yoludaani, era muliwa ebibuga 3 mu nsi ya Kanani. Binaabanga bibuga byakuddukirangamu. Eri abaana ba Isirayiri n'eri omugenyi n'eri oyo atuula mu bo, ebibuga ebyo 6 binaabanga byakuddukirangamu. Buli anattanga omuntu yenna ng'ataniddwa addukirenga omwo. Naye obanga yamukuba n'ekintu eky'ekyuma n'okufa n'afa, oyo nga mussi wa muntu. Omussi w'omuntu talemanga kuttibwa. Era obanga yamukuba n'ejjinja ng'alikutte mu ngalo eriyinza okutta omuntu n'afa, oyo nga mussi wa muntu. Omussi w'omuntu talemanga kuttibwa. Obanga yamukuba n'ekintu eky'omuti ng'akikutte mu ngalo ekiyinza okutta omuntu n'afa, oyo nga mussi wa muntu. Omussi w'omuntu talemanga kuttibwa. Omuwoolezi w'omusaayi yennyini y'anattanga omussi w'omuntu. Lwamusisinkananga, lwamuttanga. Era obanga yamufumita olw'okumukyawa, oba yamukasuukirira ng'ateeze n'okufa n'afa, oba yamukuba n'ekikonde olw'obulabe n'okufa n'afa, eyamukuba talemanga kuttibwa, oyo mussi wa muntu. Omuwoolezi w'omusaayi alitta omussi w'omuntu lw'alimusisinkana. Naye obanga yamufumita mangu awatali bulabe, oba yamukasuukirira ekintu kyonna nga tateeze, oba ejjinja lyonna eriyinza okutta omuntu nga tamulabye, n'alimusuulako n'okufa n'afa, so tabanga mulabe we, so teyayagala kumukola bubi, kale ekibiina banaasalanga omusango gw'oyo yakuba n'omuwoolezi w'omusaayi ng'emisango egyo bwe giri. Era ekibiina banaawonyanga omussi w'omuntu mu mukono gw'omuwoolezi w'omusaayi. Era ekibiina banaamuzzangayo mu kibuga kye eky'okuddukirangamu kye yali addukiddemu, era anaasulanga omwo kutuusa kabona omukulu eyafukibwako amafuta amatukuvu lw'anaafanga. Naye omussi w'omuntu bw'anaabanga ayise ku nsalo y'ekibuga kye eky'okuddukirangamu kyaddukiramu, omuwoolezi w'omusaayi n'amusanga ng'ali bweru w'ensalo y'ekibuga kye eky'okuddukirangamu, omuwoolezi w'omusaayi n'atta omussi w'omuntu, tabangako musango gwa musaayi. Kubanga yalema okubeera mu kibuga kye eky'okuddukirangamu okutuusa kabona omukulu lwe yandifudde. Naye kabona omukulu ng'amaze okufa, kale omussi w'omuntu anaddangayo mu nsi ey'obutaka bwe. Era ebyo binaabanga tteeka lya musango gye muli mu mirembe gyammwe gyonna, mu nnyumba zammwe zonna. Buli anattanga omuntu yenna, omussi w'omuntu anattibwanga olw'akamwa k'abajulirwa. Naye omujulirwa omu taalumirizanga muntu yenna okumutta. Era temukkirizanga byakununula bulamu bwa mussi wa muntu, asaanidde okufa, naye talemanga kuttibwa.
So temukkirizanga byakununula oyo eyaddukira mu kibuga kye eky'okuddukirangamu akomewo okutuula mu nsi okutuusa kabona lw'alifa. Bwe mutyo temwonoonanga nsi gye mulimu, kubanga omusaayi ogwo gwe gwonoona ensi. So n'ensi teyinza kutangirirwa olw'omusaayi oguyiise omwo, wabula n'omusaayi gw'oyo eyaguyiwa. So temwonoonanga nsi gye mutuulamu, gye mubeeramu wakati, kubanga nze Mukama mbeera wakati mu baana ba Isirayiri.